بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد فضل الله الليالي والأيام بعضها على بعض، واصطفى من الشهور شهرا جعله عزة الشهور العام. أنزل فيه القرآن وفتح فيه أبواب الجنان، وأغلق فيه أبواب النيران، وصفد فيه شياطين. من صام نهارها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر الفضل والرحمة يستقبل بالفرج والاستبشار. شرعه الله لتحقيق التقوى، فقال عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. tumtegeeza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abadde nga akyatuwadde ebyengera ebingi ennyo, nga bimu ku byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ekyengera ekiyitibwa ekyobulamu, n'ebyengera ebirala bingi nnyo byetutasobola kubeera nga tuwogerako ne tubimalayo. Tuzaako okusalira n'okutendereza ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatutuusaako ekyengera ky'obusiraamu, n'abeera nga yatujja mu butamanya n'atuyingiza mu ddiini y'obusiraamu, nga tewaliyo muntu kyogenda kumanya ku nsi kuno kigenda kubeera nga kisinga okumanyako okw'eddiini eno y'obusiraamu. Olwaleero tugenda kulaba nti ekiseera ekya Ramadhaani ekinaatera okubeera nga kitutuukako muqdimun lil khairat, kiseera ekijjudde ebirungi ennyo, ng'omuntu yenna n'aba abitegedde ajja kubeera nga yeenyagira ebirungi ebiri awo mu maaso ebingi ennyo. Faddala Allahu layal, Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ensi eno n'agiteekamu ennaku, ebiro n'emyezi n'emyaka, naye faddala Allahu layal wal ayyam ba'daha ala ba'd. Allah yateeka enkizo ku nnaku ezimu n'azibeera nga yazisukkulumya ku ndala. Wastafa min ashuhur shahran ja'alahu izzata shuhur al-am, n'abeera nga mu myezi gyonna 12 egibeera mu mwaka yalondamu omwezi ogwo nga mwana wattu gwe gusinga emyezi egisigadde gyonna 11. Anzala fihi al-Qur'an, mu mwezi ogwo Allah gwe yasukkulumya ku myezi giri emirala yassizaamu ekitabo ekitukuvu ekya Qur'an. Wafataha fihi abwab al-jinan, ate era Allah subhanahu wa ta'ala okumanya omwezi ogwo gwa nkizo yagukisizaamu Qur'an, ate era we gutuuka emiryango gyonna egiyingira mu muliro Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akola ki? Agiggala. Wasaffada fihi shayatin, mu mwezi ogwo Allah subhanahu wa ta'ala shaitani oba sitaani agikwata n'abeera nga agikola ki? Agisiba enjegere. Man saama naharaha imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, omuntu yenna singa asiiba mu mwezi ogwo obudde obw'emisana bwonna okuva ennyumba emmambya bwesaze mpaka enjuba lw'eggulo, imanan wahtisaba, ng'akkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yabeera nga amukakasako okusiba mu mwezi ogwo, wahtisaban, ng'ate era asuubira nti Allah yagenda omuwa empeera y'okusiba omwezi ogwo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga amusuubiza kubeera nga akola ki? Amusonyiwa ebikulembedde mu mazambi gonna gakulembeza okutuuka ku Ramadhaani eyo gy'aba atuuseemu. Waman kaama laylahu imanan wahtisaba, omuntu yenna ayimirizaawo esswala mu budde obw'ekiro, ng'esswala gye tusinga osala mu budde obw'ekiro mu mwezi ogwo y'esswala eya tarawih, omuntu yenna agiyimirizaawo imanan wahtisaban, Allah subhanahu wa ta'ala yamusuubiza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ajja kubeera nga amusonyiwa naye ebyakola ki? Ebyamusobako. Wa fihi laylatun khairun min 1000 shahr, mulimu ekiro kimu nga kisinga emyezi 1000. Shahrul fadl war rahma, mwezi gwa nkizo, ate era mwezi gwa kubeera nga kusaasira. Allah subhanahu wa ta'ala okumanya nga mwezi mukulu shara'ahu Allah litahqiqi taqwa,
Allah subhanahu wa ta'ala weyabeera nga gutukakasaako ffe abakkiriza yali ayagala kubeera nga tufunamu ekintu eki kubeera nga tumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, kutiba alaykum siyam, balaliseeko kubeera nga mukola ki, nga musiiba mu mwezi ogwa Ramadan nga gwe mwezi ogw'omwenda ku kalenda ey'obusiraamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga we nagukakasa ku bantu aba bakulembera, la'allakum tattakun, mubeere nga okusiiba okwo kubaleetera okubeera nga muntya nze Allah subhanahu wa ta'ala. Kale n'olwekyo nkubiriza abakkiriza ffenna nti omwezi ogwa Ramadan bwe gunaaba gutuuse, ffenna tubeere nga tukola ki, nga tugusiiba, nga tusuubira nti Allah subhanahu wa ta'ala yeka agenda okubeera nga akola ki, nga atusasula. Bwe tuba nga tusiiba omwezi ogwo tubeere nga tuweekwata ku nsonga eno wammanga al ikhlas, okubeera nga tusiiba nga twagala Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusiima. Tetusiiba lwa nsonga ndala yonna, wabula tusiibe kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, ate era tusiibe ng'empeera yonna gye twagala tugisuubira tegenda kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al ikhlas, olw'okubanga omuntu yenna okola omulimu ng'agukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, rukunun fi kabul al amal, mpaji luwagga mu kubeera nga Allah akkiriza omulimu gw'omuntu yenna yenna. Min shurutu kabul al amal al ikhlas, empaji Allah zasinzirako okukkiriza omulimu gwonna gwe tukola, mulimu okubeera nga ogukola ku lwa Allah yekka, wal mutabaa, ate era nga ogukola ng'ogoberera ensomesa y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kyava yatugamba Muhammadin innama al a'malu binniyat, buli mulimu gwonna gwokola nga gwa busiraamu gukole ng'okakasa nti oyagala Allah yaba akola ki, akusasula. Onaagukola olw'ensonga endala yonna, mwana wattu tujja kubeera ng'okola ki, ng'okufunamu. Fa in dakhalahu riyaa'un fasad, omulimu gwonna we guyingiramu kabanda be gwonooneka. Wa in khalatahu du'aa'u al-amwaat aw istighathan bihim habit, ate omuntu waguyingizaamu omulimu gwonna okubeera nga asaba abafu, oba okubeera nga abafuula bakayungirizi okumutuusewa Allah subhanahu wa ta'ala, era mwana wattu gubeera nga gufa. Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba ti man ashraka ma'iya fihi ghairi, omulimu gwonna omuntu yenna gwakola singa agugattamu okubeera nga angattako omuntu ekintu ekirala kyonna ekitalinze, taraktuhu wa shirkuhu, omuntu oyo n'omulimu gwe mbaleka n'abeera nga agenda n'ekyo kyabeera angaseeko. So n'olwekyo Ramadan tukitegedde nti etuuse, naye wetuba nga tusuubira Allah okutuwa ebirungi ebyo bye batusomesa ebiri mu Ramadan, tukole emirimu nga tukikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Topic gye tuliko ti Ramadan mughnimun lil khairat, omwezi ogwa Ramadan kiseera kyakwenyagira birungi, ng'ebimu ku birungi bye tugenda okukola kwe kubeera nga omuntu ayimirizaawo eswala. Eswala olubeerera tulina ogisaala, naye ate mu Ramadan tulina okubeera nga tuyitiriza okubeera nga tukola ki, nga tugisaala. Era Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba baina arrajuli wa baina ashirki wal kufr tarku sala, ekintu kyokka, omulimu gwokka ogusiba omuntu mu busiraamu okubeera nga gumwawula ku bantu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kuyimirizaawo eswala. Era ebbanga lyonna omuntu kasitaaba nga asaala eswala 5 abeera musiraamu, wava ku swala 5 mwana wattu obusiraamu aba abuvuddemu. Kyava yatugamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man tarakaha lam tuqbal minhu baqiyat al a'mal, omuntu aleka eswala Allah tajja kumukkirizaako emirimu egirala gyonna gyonna, min siyamin aw hajjin aw ihsan, oba kusiiba, oba agenze Makka n'akola hijja, oba yeeyisa bulungi, kasitaaba nga tasaala, mwana wattu emirimu gye emirala gyonna gibeera nga gikola ki, nga gifa. Emirimu emirala gye tuyinza okwekwatako kwe kubeera nga tuyitiriza okubeera nga tugaba, nga we twogedde ti omwezi gwa birungi tuyitiriza okubeera nga tugaba. Kyava Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti omuntu yenna asiibulula omusiibi afuna empeera ng'ez'omusiibi eyo zafunye, ate mwana wattu n'abanga n'omusiibi tamukendezezzaako mpeera ye yonna yonna. Aye n'olwekyo bwe tumala okubeera nga tuyimirizaawo eswala, twekwate ku kubeera nga tuwa zaka oba tubeere nga tuwa saddaaka, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga emirimu emirungi ekyo kyatwagalamu. Ebimu ku birungi ebifunibwa singa omuntu yeekwata ku kuwa zaka mulimu
tuqdi duyun zaka eyo gyowadde waliwo abantu amabanja nga gabatuuse mu bulago nga gabalemye okusasula obusiraamu butulagira ne tubayamba nga tukozesa zaka eyo ne baba nga bava mu mabanja ago watadfa biha hajat alfuqara walmasakin ate era zaka yekozesebwa okubanga bayamba oba abakulembeze b'eddiini bayamba bamasikini tebalina mmere ne babagulira emmere tebalina ngoye ne babagulira engoye naye ngeri byonna bituukawo olw'okubanga omuntu akoze eki awaddeyo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kale nkubiriza baganda bange ne banyinaze mu mwezi ogwa Ramadan okuba nga tuyitiriza okubeera nga tugaba kubanga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atusomesa nti Ramadan mawsimul badl wal ata, omwezi ogwa Ramadan sizoni yakubeera nga abantu bayitiriza okugaba okukwatako mu sente zaabwe babeere nga baziriisa abalala. Wakana nabi ajwad nnas owekitiibwa Muhammadin ebiseera byonna ye yali asinga okubeera nga agaba wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, ate wekyatuukanga mu Ramadan yayitirizanga okubeera nga akola ki nga agaba. Ate era ebimu ku birungi bye tufuna mu kubeera nga tuyitiriza okugaba, Allah subhanahu wa ta'ala idha arada bi abdihi khairan, Allah bw'aba akwagalizza gwe omuddu w'ekirungi, ja'ala qadaa awakhij an-nas al-ibada ala yadayhi. Allah waakwagaliza ekirungi akuteekako obusobozi obubeera nga omaliriza ebizibu eby'abantu abalala. Kyava Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti man kana fi hajat akhihi, omuntu yenna yenna abeererawo omuganda we mu kizibu kye, kana Allah fi hajatihi, Allah subhanahu wa ta'ala amusuubiza okubeera nga amuyimirirawo mu bizibu bye. Wamufarraja an muslimin kurba, omuntu yenna yenna ajja omusiraamu oba omukkiriza mu buzibu bwonna bwonna, faraja Allahu an kurbatan min kurabi yawm alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga amusuubiza okubeera nga amujja mu buzibu obw'olunaku olw'enkomerero. Kale n'olwekyo nkubiriza baganda bange okubeera nga tweyisa bulungi naddala mu kiseera kino ekituuse ekya Ramadan. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.